Weewaawo mwebale nnyo kutweyungako ku lunaku luno olukomekereza omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Tubayozaayoza mwebale nnyo Abaisiraamu okusiiba bakakolokoota abalowooza nti ennaku 3 mpitirivu kati bambi bakaaba. Naye bwe bityo ku mbaga tekubulako omusiiwuufu namwe mwalaba nnyo okusiiwuukira mu mwezi guno. Mukyebale ky'olwaleero leero 5 omwezi ogw'omusanvu. Tutumireko baani abazaaliddwa. Tony Yoweri Bakunda, happy birthday. Angela Nampeo, nawe happy birthday. Sako wetugaba n'erinnya Farida Nakazwe yonna gy'oli nawe happy birthday. Mwasuza mutya? Olunaku lwakubiri tubeera twogera nsonga za byabulamu. Leero tugenda kwogera ku nsonga enkulu ekwata ku buli mukyala n'omwami wadde ng'okusinga eri ku mukyala. Twogera ku nnaku ez'abakyala ez'ensonga, yes, ennaku z'abakyala oba menstruation periods, obuyonjo bwazo. Abamu temukimanyi nti obuyonjo ate busukkulumako mu kiseera ekyo. Ziva ku ki, myaka emeka kwezitandikira. Tetumanyi lwaki tufuna ennaku ezo ku myaka gyanjawulo. Ndine Dr. Spire Kigundu, mumumanyi omwami oli atusomesa ebyensonga z'abakyala, musawo w'abakyala oba gynecologist. Dr. Spire, tukwaniriza nate. Batulaba nsanyuse okuddamu okubawuliza NTV mwebale kuddamu kumpita wano okuwayamu n'abantu baffe. Abasiraamu mwe n'abadde basiiba mbakulisaayo mu kisiibo Idi Mubarak enkya. Fadhilillahi ta'ala. Baaniriza nnyo era ndi mwetegefu okuwuliza ensonga zammwe okuwayamu nammwe ku bizibu bino ebikwatagana n'ensonga z'abakyala. Okay. Okay. Menstruation period. Mwine erinnya egganda lyemukozesa erya ddala? Ng'ojjeko gana gaffe ge twajingawo. Buli omu akiyita olwe naye nga abamu bakuyita okulwala omwezi oba okugenda mu nsonga. Naye ndowooza tewali kigambo kyankalakkalira. Kiriwo kye tukozesa naye ng'era bw'oyogera menstruation oba menses abasinga obungi bakitegeera. Okay. Omwana omuwala buli omu agenda ku myaka gigye. Oli n'atandika ku 9 gye bali ab'omwenda ndowooza. Omulala n'atandika ku 14. Kiba kiraga fertility rate y'omuntu okusinziira ku myaka kwatandikidde? No, not necessarily. Tekirina nnyo kakwate ku fertility. Naye nga bw'oyogedde nti menstruation mpozi okuzzaayo emabega nti mu bunene bwakyo twogera ku kye bayita puberty. Puberty kye kiseera ekigatta oba gye tuyita transition egatta omukyalo okuva mu mbuto childhood mu buwala ne reproductive age ebiseera ebyokuzaala. So puberty kye kiseera omuwala wafuukira omukyala. So mu puberty tu expecting ebintu ebisinga bibeera bisatu. Ekisooka tuyina kye tuyita adrenac mu lusawo. Kitegeeza oba oyinza okuwulira abasinga mu masomo kye bayita secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics. Ebiraga nti omuwala ono avudde mu kubeera omwana atandise okubeera ki? Omukyala. So ebintu ebimu bye tulaba kwe kuba nti omuwala atandika okufuna kye tuyita pubic hair, n'afuna ebyoya mu kitundu ky'ekyama mu waawa. Then ne tubeera n'ekyo kyoyogedde kye tuyita therakin. Therakin kitegeeza omuwala okumera amabeere. Omuwala atandika okusuna amabeere ne gatandika okumera. Nawo galina stages. Era ffe bajja oluusi okulaba omuwala ono akuze tulina stages zetutunula okulaba amabeere gakuze kyenkana. Waliwo bagamba nti omwana wo bw'amera amabeere nga olaba akyali muto. Okeera ku makya n'omukoona. Ekifuba ku luggi. How true is that? Si kituufu. Endowooza nnyingi zeetooloolera ku bintu bino. Naye endowooza tunatubyogeddeko abantu kinaabayamba okubanguka. So okumera amabeere y'emu stage endala eraga nti puberty ekoze eki? Etuuse. Kati omuwala okuva wamera amabeere kimutwalira emyaka 2 oba emyaka 3 paka bwayingira mu kiseera kino ekirala kye tuyita menac. Menac ye period ekola ki? Esooka. So ye tuyita menac. So byebintu bisatu bibeerawo. Kitegeeza abalwawo okusuna amabeere era balwawo ogenda mu nsonga. Bwe kiri.
So bw'olaba omwana ng'asunye amabeere nekimutwalira emyaka egisukka mu 3 nga tonalaba period then otandika okunoonyereza. So ebintu ebisatu byenjogeddeko, secondary sexual characteristics okulaga ebitundu bino ebyoyo ebyomu bitundu by'ekyama mu nkwawa bye bisooka, then n'olaba amabeere ne gajja, period ekola ki yeddira within 2 years. Tewali abasooka obubeere nga tanafuna gundi byenkwawa. Ideally kirina okugiramu erina kuba sequence okulaga nti hormones omwana ono bw'amakiwalinga brain ye n'emakiwalinga obwongo ne bukula certain level, hormones zitandika okukola ki okufuluma. Ate hormones ezo zifuluma zirina enkola gye zikyusa mu mubiri gwe, eddoboozi ne likyuka, skin n'ekyuka, bintu bingi ebikyuka. Wabeerawo psychological changes n'omulaba nga takyali oli wali omanyi yali eggonjebwa atandika naye okutandika okwefaako n'atandika okunoonyereza. Kati ne sexuality awo ekola ki wejjiramu. So puberty mu bakyala oba mu bawala abasinga erina tejjira kumu, buli omu wanjawulo, naye nga tulina ekigero kye tugamba nti omwana alina okutandika at least puberty oba periods oba changes zino zenjogeddeko wakati w'emyaka 8 ku myaka 16. Munana abatakedde nnyo. Nanti variation gy'okugamba mulimu abakeerako naye at least wakati w'emyaka 8 ku 16. Average akutwaliza awamu abaana abasinga obungi batandika period esooka oba puberty ku myaka nga 12-13. Naye nga range okuva ku myaka 8 mpaka ku myaka 15-16 tugitwala ngeri ki ekyali nomo. So ebyekuusaako lwaki abamu bakeera abalala ne balwawo kisinziira. Abamu kiva ku genetics obutonde bw'omuntu. Ati awo tuddayo ne tubuuza maama yatandika ddi. Ebiseera ebisinga maama bw'aba yakeera n'omwana ebiseera ebisinga akola ki akeera. Maama bw'aba yalwawo ebiseera ebisinga n'omwana akola ki alwawo. Abazadde balina okimanya nti genetics nakyo kikulu. Ekyokubiri environment gye tukuliramu. Waliwo ebintu ebimu nga endiisa, nutrition, endiisa. Omwana ali atya, abaana bali obulungi abakula amangu ne bataininga body weight. Waliwo body weight omuntu gyalina okwataininga okutandika okulwala period oba okugenda mu puberty ebeera nga kilo 42. Omwana watandika okuweza kilo 42 waliwo hormones ezizaalibwa abaana abali aguzibwa junk kati waliwo ebintu ebimu by'okulaba nti abaana b'ekibuga olw'okuba nti bataininga body weight so fast n'ebino ebintu ebimu bye balya ng'otaddeho zino enkoko zibakuba estrogen. Okimanyi nti enkoko ezo zikulira mu weeks 2 bazikuba hormones. Nkiwulirako. So hormones ezo za-affectinga n'abaana naddala abaana babawala. So wesanga nti abamu bagenda mu puberty early oba bakula mangu. Kati ennaku zo tulina omugejjo gwe tuyita child obesity. So ojja kwekanga abaana oluusi bagenda a bit early. So environment wabeerawo ebintu ebirala bye tumanyi nga light affectinga light kati ngene omusaweni. So abaana abali exposed to too much light nga mu bitundu bino urban areas mu bitundu ebyekibuga balwawo genda mu light that includes ne sun. Yes. So tulimanyi nti abaana babeera mu kibuga babeera mu urban areas babeera exposed ku light mungi okusinga abaana babeera mu byalo. Light edireyinga puberty. Ekyo kisobola okuleetera abaana okuba nti abaana b'omu kibuga batera okulwawo okugenda mu period. Naye ate ab'omu byalo babeera mu darkness obwayi buziba mangu lwakuba nti ennaku z'amasannyalaze naye nga trend ziri noticed kiri clear nti darkness eyanguya puberty. Eyanguya darkness eyanguya puberty. So abaana b'omu kyalo ababeera nnyo mu darkness bangu ogenda mu periods n'ogenda mu puberty ali okusinga ab'omu kibuga. Enjawulo y'ab'omu kibuga nti kati ennaku zino bakyusizaamu endya yaabwe ebakyusizza nti bangu ogenda mu period just lwakuba nti bataininga body mass quickly. So byebyo ebintu ebimu bikola ki ebikyusakyusa lwaki ono agenda mu mangu lwaki ono akola ki. So mu bufunze omulamwa guli nti senga omwana agenda mu period oba afuna changes zino eza puberty akula amabeere mangu amabeere ne gasuna ku myaka egikka wansi w'omunaana myaka 7 myaka 6 wali abaana bolaba nga already atandise ogenda mu period myaka 7 yeetaaga okunoonyezebwako. 7
egikka wansi w'omunaana kituyita mu lusawo tukiyita precocious puberty. Omwana atandise puberty ale. Kiyinza kubanga kivudde ku kyekyo? Kiyinza okuba kivudde ku bintu bingi naye nga ebimu bitera okuba ebyobulabe. Abaana abo oluusi babeera ne tuziyite tumor oba mu Luganda tumor baziyita bate ebizimba ebisobola okukula ku ovary ku nsigo zaabwe za ovary ne bireeta hormone eno okuba mu bungi eya estrogen. Ekirungo kya estrogen kyekikola ku mukyala okuba nti afuna changes ezo. Asobola okuba nga alina tumor mu brain ng'alina ekizimba mu bwongo ekikula mu kitundu kiri ekiyamba reproductive parts okula. Asobola okuba nga diet ye alina chemicals oba estrogen zakola ki zafuna mu kulya. So omwana oyo aba yeetaaga okukola ki okunoonyerezaako kubanga babeera ne ku risk kubanga bwe bakula mangu bwe bato myaka 7 babeera ne ku risk ya sexual abuse nti abantu babalaba nga abantu abakulu nga tebakyali baki. Simanya the earlier wogenda mu periods era the earlier wogenda mu menopause. Ideally wokeera ogenda mu periods kiba kitegeeza nti ojja kuwanga okola ki okugenda okulekayo kyetuyita menopause. Bw'odireyinga era otera okulwawo. So senga omwana alwawo okugenda mu period esooka nga bwe nakugambye naasuna amabeere newayita emyaka egisukka mu 3 tanagenda mu period esooka nabaye bayitaga okukola ki okunoonyezaako. Senga omwana asusse emyaka 15 16 tanalaba period esooka tanalaba mwezi tonalaba changes zino zenjogeddeko then naye abayitaga okukola ki abatagenze fuuka omulenzi. Kati tugiyita delayed puberty naye ina ebigireeta ebyetaaga okunoonyerezaako ne tulaba oba tewali buzibu. Dr. tukubira akafaananyi akabeera munda eyo nga ennaku zino zisembedde oba zituuse? Munda otegeeza mubiri? Munda mu lubuto gye zifubutuka. Kaakati ekibeerawo kibeera bwe kiti nti tugiyita body physiology oba physiology of reproduction nti nga bw'oyogedde abasinga bagitankana buli omu ayogera bibye naye ng'ekibeerawo nga bwe nagambye nti omwana waweza emyaka okutandikira ku 8 9 10 brain obwongo bukula bumachuwaringa waliwo ekitundu ku bwongo kye tuyita hypothalamus mu lusawo. Ekitundu ekyo kiri responsible okuzaala hormones ezitubeezaawo ng'abantu. Mubeeramu growth hormone eyamba omuntu okukula mu height n'awanvuwa amagumba ne gakula. Mubeeramu hormones endala eza reproduction muli hormone eziyamba okuzuukusa amagi gatayize enkwasa. Kati zi hormone ezo zitandika okuzaalibwa ku myaka egyo myaka 9 10 naye bwe ziba zaakatandika zibeera ziri irregular ziri teziri tunakiyita tutya tezibeera mu bungi ng'oba omuntu akuze gwe tuyita adult oba omukyala reproductive zibeera ntonotono. Kati hormones ezo hormones kati olw'okuba nti hormones ezo zibeera zikyali ntonotono olaba nga abaana abo baba bakatandika period esooka zibeera irregular tezibeera ayinza okulwalayo omwezi gumu n'amisingayo 3 n'alwala 2 n'amisingayo ensonga ekiri nnomo oba abamu ne bableedinga nnyo nga tebavaamu okujjaho nga kiyitiridde osobola okulaba omusawo naye nga kiba kikulaga nti ovary tezinaba kumachuwalinga ne brain ekyayita mu process y'okumachuwalinga. So kaakati hormone ezo bwe zizaalibwa zizuukusa ovary z'omukyala zibeera wansi eno zizuukusa ovary netandika okuzaala ekirungo kye bayita estrogen. Kati estrogen oyo mu bungi bwalina ebintu bingi byakola mu mukyala bye tujja okulaba. Ebimu ku byakola nti ayamba amabeere okukola ki okukula. Estrogen yakuza amabeere g'omukyala. Estrogen ayamba nabaana y'omukyala okukula. Kati omwana ono nabaana beetandise okukola ki okwezimba n'ekula. Wano mu kusooka abatayina abayina nabaana naye kabeera kali quiet katini era oluusi bw'okalabako oyinza okwewuunya kaba katini nnyo tekenkana n'ekiyenje kiba kinene. So estrogen eno bw'atandika okujja mu bungi ku myaka egyo reproductive parts zizimba nabaana atandika okukula olususu lwe ne lutandika okwezimba. Wano okufuna mbalabe atandika okufuna skin changes olwa hormone ezo embalabe zitandika okujja
oluusi skin efuuka bit shiny, afuuka lighter, n'ateekako weight, kubanga ne weight naye ereetebwa estrogen. Appetite ekyuka, alina kinene nnyo kyakola ku bwongo bwabwe, nti obwongo psychologically batandika okufuuka emotional, banyiiganyiiga, babeera irritable, tebaagala gambwako. Ebyo byonna biva ku lwa hormone eyo ng'etandise okukola ki? Okulinnya. Building a body mass, oba batandika kufuna curves. So kitegeeza nti mu biseera ebyo bayingira mu puberty babeera ku risk eri gye nayogeddeko, nti abantu batandika beetegereza nti noono waali. So estrogen yaleeta ekyo. Kati estrogen yoyo bwagenda building abwe nagambye nti olusu lwa nabaana lutandika okukola ki? Okwezimba. N'amagi gano gatandika okukula. Nabo gabeera munenga butono. Amagi gabeera, mwana azaalibwa n'amagi mangi nnyo. Bwatuukira ku puberty gaba gatandise okukendeera ng'asigaliza amagi emitwalo 5 gana spendinga for the rest of her life. Kati gali gaba galazeewo. Gagenda geesalako natural process nti amangi gafa. Kati agasigaddewo ate alina okutandika okusuula eggi buli mwezi. Kati period zino ezisooka olw'ensonga nti hormones ziba tezinnaba kubeera mu bungi obutuufu, zitera okuba irregular, nti oluusi n'amagi abatasuula gakola ki? Gamala. Naye oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri zitandika okunomalizinga ne batandika okusuula n'amagi agakola ki? Agamala. Kati ekibaawo nti olw'okuba nti olususu lwa nabaana lwezimba olwa hormones. Hormone eyo ya estrogen bw'erinnya, olususu lwa nabaana lwe nabalagako luli, mpozi kamera asobola okukiraga nti olususu lwa nabaana munda lwe lubuildinga ne lujjako layers ez'enjawulo. Kati omukyala bw'atuuka ku lunaku lw'14 hormone ya estrogen etandika okugenda wansi olw'okuba nti eggi liba lisuuliddwa. Ku lunaku lw'14 singa cycle ebeera normal. Cycle normal usually ebeera ennaku 28 omukyala akuze. Akuze tutegeeza omukyala asusize emyaka nga 15 aba ayingidde mu reproductive age. Cycle erina okuba at least ennaku 28. Ekitono oba ku 35 ye range okuva at least 28-35 bali, naye nga range ebeera kuva ku 21 paka ku 28, 21, 35. Kati bano abaana abakatandika abato yo cycle yaabwe bampanvuko etera okuva etera okutuuka ku 42. So cycle yaabwe etera okuva ku between nnaku 21 ku nnaku 42 era oluusi period zibamba. Otugamba cycle tutegeeza olunaku olusooka lw'olwadde mpaka ku lunaku lw'oliddamu okukola ki? Okulwala. Period ku period ye cycle. Mukyala bw'aba abala cycle. So kati bano abaana bakatandika okulwala omwezi cycle yaabwe ebeera mpanvu ennaku 45, 42-45. So bwe bagenda bakula ne batuuka eri mu reproductive age etwogeddeko nga bamatuwalinze, brain ematuwalinze, ovaries matuwalinze, cycle etandika okukola ki? Okwesalako n'etandika okujja wakati wa 28-35. So ku lunaku olwa 21 awo nga hormone etandise okukendeera, eggi bwe lisuulibwa ku lunaku olwa 14 bwe twayogedde, hormone eyo ya estrogen bwe etandika okukendeera, jjukira olususu lwa nabaana lubadde lukola ki? Lwezimba. Olw'ekirungo ekyo. Kati eggi bwe lisuulibwa ne litasanga sperm ya musajja kuli fertilizing, hormone eyo ejja kendeera, olususu lwa nabaana lukole ki? Ekirukwatirira ebeera hormone ya estrogen. Hormone ya estrogen kasita ekendeera nga lwo lushedinga. Kati period gye tuyita period, omukyala omusaayi gwalaba oba kyalwala ebeera nabaana olususu lwa nabaana munda lweyubula. So abakyala basinga balowooza nti oli bwagenda mu period aba asuula ggi. Eggi eryabise eryatise ne eggi ly'omukazi teribanga lya nkoko nti bwe bayiteeka ku mmeeza awo ojja kuliraba. Tosobola ddira even with the naked eye. Pain yonna during periods, naye abasinga obungi majority 90% bafunayo cramps. Pain butonotono bulaga nti period ekoze ki? Waliwo enjawulo mu mubiri. N'abo bennyini abatafuna pain tekitegeeza nti tebafuna pain, naye babeera conscious, babeera aware ne bakimanyiira nekifuuka part of them. Naye senga pain efuuka okuba nti y'amaanyi ekugaana okukola emirimu gyo, ekugaana okugenda ku ssomero, then ekugaana okwebaka,
then eyo pain ebefuusa abnormal. So awo olina okugenda n'olaba omusawo. Pain eno ensaamusaamu tuba kansolinga, abamu bakozesa amazzi agookya hot shower, faanawo ebintu bigiyambako okukola ki. Okay. Naye singa pain efuuka abnormal, abamu babeera admitted, then ekyo kiba abnormal. Okay. Singa period ziba, omanyi omukyala bwa shading n'abaana bweyibula. Olina okuvaamu omusaayi ogutasussa mils 35. Usually 35 mils. Awo kibeeranga tupimire engeri geraageranya ku ttampeko. Omanyi egiraasi eri mils 200, 200 mils, egiraasi eya bulijjo ebeeramu nga mils meka 2. Kati pima olabe abalina ennywanto ewaka basobola kati kakoota ka giraasi usually omukyala gwe musaayi gwe yandibadde ashadinga in a day. In one day, but then the whole period. In the day. Okay. Mils 35 buli lunaku. Ekitegeeza nti bw'oba olwala ennaku 3 obeera olina okuluzinga omusaayi gutasukka mils 10. So kitegeeza oba toshadinze na musaayi gusussa giraasi. Bw'oba olwala ennaku nga average abakyala balwala ennaku between ennaku 3 ku week ennaku 7 average. Naye abasinga zibeera between 3 days 5 days. So senga omusaayi gwo gweyongera era kyobola nti pads ze bakola bazikola nga ziri absorbent zisobola okunywa mils 35 mu lunaku. Oyinza okuba okozesa ekitone nnyo pad nga 2-3. Senga otandika okukozesa pad ezisukka mu 2 in an hour oba in every 2 hours, buli saawa 2 n'okozesa pad, omanya nti there is a problem. Then a period eba heavy. Senga pad zitandika okusookinga, then kiba kitegeeza period ziri heavy. Senga period zigenda ne zeeyongera ne sukka ennaku eza bulijjo gwe z'olwala naku 5 naku 7, kiba kitegeeza nti waliwo problem. Senga period zifuuka excessively heavy, zibeera z'amaanyi nnyo, nzito nnyo, oba ne zibeera painful, ne ziruma nnyo okusinga ku kya bulijjo, ekyo nakyo kiba kitegeeza olina okunoonyereza lwaki. Senga period omanyi omusaayi guno gujja n'ekirungo, n'abaana alina ekirungo kyezaala ng'emaze okushadinga olususu lwayo. Ekirungo ekyo kiyamba omusaayi obutakwata bitole. So period talina kubaamu clots. Ate nekimala ngenda okubuuza, ogambye n'olususu lwako olufulumira mu contraction ekyo bwe kijja. Kati nga neebuuza nga olususu lwalwo olufuluma mulimu n'abaana mulimu ekirungo ekiguyamba omusaayi ogwo okuba nti no tegwekwata bitole, gusobola okufuluma as a flow. Kyova abantu giyita menstrual flow. Ngate waliwo abantu abafuluma ebitole. Kati senga otandika okulaba ebitole, then kiba kitegeeza waliwo problem. Either olusulwa n'abaana luyinza okuba nga lulina infection oba nga waliwo changes omusawo zeetaaga okulaba. So abakyala batera n'okufuna pain kubanga n'abaana okuexperinga clot ekozesa contractions nyingi okusinga ng'efulumya a clean flow. So menstruation nga bwe twogedde erina okuba ne characteristics ezo. Olina okufulumya omusaayi ogutasukka mils at least 35 olunaku, pad nga 2-3. Olina okuba nga omusaayi guli it's a flow, guli clear, mazzi, nga teguli daaka nnyo. Oluusi gukyusaamu kala ne guba tukiyita altered blood. Omusaayi bwe guluwa mu kitundu oluusi gufuuka brownish, tegubeera clear. Naye nga ideal omusaayi gwandibadde nga guli bright red. Bw'olaba nga gukyusiza kala gufuuse daaka, kiba kitegeeza guludde mu nnabaana eba sign eraga nti obleedinga nnyo. Zo zonna signs of abnormal menstruation. Senga menstruation efuuka unnecessarily painful, n'otandika okuba nga pain y'amaanyi okusinga ku kya bulijjo, obulumi bungi, bukulemesa okukola emirimu egyo bifaanana bwe bityo, ebeera abnormal. Then senga ennaku ziba nyingi okusinziira ku zizo z'olwala bulijjo, oba senga otandika okubleedinga in between, kye tuyita intermenstrual bleeding, makkati ga periods wamaze ate noddamu awo wakati noddamu n'obleedingayo, then ebyo byonna biri ki. Okay. Ogambye ebimu biva kuba na infection mu n'abaana. Kiki ekiyinza okuleeta infection mu n'abaana? Kaakati awo oleetamu kiri kye wagambye. Kisookera ddala nti omukyala yenna bw'aba nga ali mu periods alina okumanya nti time eyo ebeera critical mu bulamu bw'omukyala, nti omanyi n'abaana bwe yeeyubula yejjako layers ezibadde zibuildings. Zino layers ezijja zizimba, olususu lwezimba lulinda omwana. Omwana bw'atajja nga luyiika, ekitegeeza luba lulese ki?
tuyinza okuliyitebwa naye ebeera bare area nti lubeera exposed. Emisuwa gibeera exposed obanga omuntu afunye bruise oba afunye ebbwa. So kati kitegeeza nti surface eyo ebeera eri vulnerable, ebeera nyangu nnyo yakufuna infection. Njukira nti mu kitundu ky'omukyala mubeeramu obuwuka obubeeramu obwayo buli nnomo. Kati mu kiseera kino busobola okucrossinga ne bwambuka ne butandika okuleeta okulya olususu lwa nnabaana ne luleeta infection. Ekyokubiri kiri even more important nti omusaayi, buli wabeera omusaayi bwe gukuŋŋaanira obuwuka bugwagala nnyo, emmere y'obuwuka esinga. Tugiyita culture media. Blood is a very good culture media nti kirungo ky'amaanyi nnyo ku buwuka buno bwa bacteria, bwagala nnyo okulya ku omusaayi ogwo. So tugamba nti omukyala kiri better bw'obeera oli mu period kyusa pad buli ogiwiranga eriki bakurecommending at least kyusa pad buli luvannyuma lwa ssaawa 6 to 8 hours in a day. Togiteekaayo olunaku lulamba neesulayo oba okugiricyclinga oba okugyoza kati obuwuka bwe bwambukira kubanga obuwuka obwagala okulya ku musaayi guli butandika okuyingira mu paadi eyo ne bufuuka ne butandika okumultiplyinga ne bukola ki bwambuka olusu lwa nnabaana luli bare infection awe zitandikira. Era abakyala abasinga bano bajja ne tubes eziri blocked by the way sometimes ebizibu bitandikira kuba nti no endabirira mu biseera ebyo bya menstruation teba nnungi. So ekyo kiri kikulu nnyo okulaba nti hygiene eri okay. Blood bw'abanga omusaayi guyitiridde obungi gwa bitole seeking attention olw'okuba nti oyinza okuba olina infection. Okay. Then wabeerawo n'abo abeegatta mu time ya period gye bali. Kyandibadde kikolwa kirungi omukyala okuba nti yeegatta mu biseera ebya period. Naye toba mugumiikiriza. Well gye bali abamu kiba na culture za njawulo. Okimanyi nti waliwo abakyala abeegatta nga yakazaala culture gyeziri ezibelievinga mu ekyo. So zino culture practices oluusi kiba ku muntu okwegatta n'omukyala nga ali mu period obeera oddira infection zonna ng'ozambusaawa mu lusu lwa nnabaana nga bwe tugambye luli bare. So ebyo bimu ku bireeta infection zino. So tikyandibadde kya buvunaanyizibwa. Okay. Kati olwo ye estrogen ekyekirungo kiddamu ddi ate okusituka kuba twagambye wano kigwa olususu ne lutandika okweyubula. Omanyi menstrual cycle gye tuyita menstrual cycle katugeraageranye ku mukyala alina regular cycle y'ennaku 28. Nti menstrual cycle ebeeramu tugikutulamu ebitundu bibiri. Tugikutulamu wakati ennaku 14 twagambye nti ku lunaku lwe 14 ejjiwe likola ki lisuulibwa oba gye tuyita ovulation. So ekitundu kino ekisooka nga omukyala yakalaba period ye first part of the menstrual cycle. Kati ekitundu ekyo ekisooka amagi gabeera gakula. Kyo kiba kyamagi kola ki kukula. Kasita otandika period ku lunaku olusooka kasita otandika n'olaba omusaayi olunaku olusooka amagi liba litandisa okukola ki amagi gayinza okutandika nga amagi 10 ne gatandika okukula ku mulundi gumu naye muvaamu age 10 muvaamu eri oba 2. Eryo kati balijja kugwa mu mwezi guli oguddako. Kati lirina okugwa ku lunaku lwe 14 wakati half of the cycle. Kati gana amalala gagenda gafa. Kati gana amagi bwe gaba gakula okuva ku lunaku olusooka lwolabye period buli we gakula go ge gasuula ekirungo kyaki kya estrogen kyobulaba nti abeera mu bungi. Bwatuuka ku lunaku lwe 14 abeera ku peak. The peak tugiyita peak ovulatory time. Nti estrogen eyo ejjiri n'erimu erivaako kugana amangi lizimba ne likula ne increasing mu size ne litandika okuzaala estrogen nga ate mungi nnyo okuva ku lunaku at least ennaku nga 3 before ovulation. Ovulation twagala ebeera ku lunaku lwe 14. So ennaku nga 3 before ovulation zibeeranga lunaku lwa 10. Lunaku lwe 10 katugamba olunaku lwe 10 okuva omukyala we yatandise. Ffe tubala okuva lwolabye omusaayi si bw'ovuddemu. Kati bala ennaku 10 ku lunaku lwe 10 estrogen abeera mu ki mungi. Kati ku lunaku lwe 10 omukyala atandika okufuna ne changes ezokukola ki obusungusungu obwo. Atandika okufuna changes ezo ez'okuba nti agenda kusuula eggi. Olabye ku nkoko ng'egenda kubiika yetalatala nekola
ebeera estrogenized so n'omukyala abeera estrogenized so wabeerawo changes zebafuna abamu moods zikyuka estrogen ayamba ku sexual drive abakyala babeera biseera babeera balina libido y'amaanyi babeera baagala balina obwagazi bw'amaanyi mu kusayini amazzi ga wansi vaginal mucus gakyuka kubanga wano period weba yakatandika yakagwa amazzi ga wansi gabeera makwafu gabeera makwafu gabeera thick naye estrogen wayitira obungi awo ku lunaku okuva ku lw'ekkumi mpaka ku lw'ekkumi gafuuka watery gafuuka nga g'amazzi kirikiriya nti ekitundu ky'omukyala kiba kirinda sperm y'omusajja esobole okuwuga kyegava gafuuka thin watery kugamba teweetantala kwegatta ng'obuzalina ku wakati wetambisa bw'oba toyagala mwana wa mulala ajja kugamba nti ze ennaku ze nnoonya bw'oba toyagala mwana at least okuva ku lunaku olw'ekkumi mpaka ku lunaku ng'olw'ekkumi n'omukaaga oba tokola ki ku lw'ekkumi n'omukaaga kitegeeza kuba tugaligwa twagambye nti eggi bwe lisuulibwa ku lunaku olw'ekkumi limala mu mubiri gw'omukyala ennaku mmeka nga tannaba kushadinga limala mu mubiri ennaku bbiri kitegeeza nti bwe lisuulibwa ku lunaku olw'ekkumi 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 n'omukaaga liba likyalinze bwe litalabayo kijja nga lyo likola ki nga libivaamu so kaakati libbanga eryo omukyala abeera alina estrogen mungi so amazzi ga wansi gafuuka thin galinda sperm ewuge ekyo kiri nakyo temperature yaabwe erinnyamu batandika okuwira ebbugumu erinnyamu nga by 0.5 so abamu bakozesa ne thermometer n'abanga apima okuva ku lunaku olw'ekkumi alabe kasita erinnya n'amanya thermometer erina okubala nga 37 ku muntu omuki atalina fever atalina buzibu bwonna kati bwetuuka ku lunaku olw'ekkumi awo ogenda okulaba ng'ekola ki etuuka mu 37.5 kubanga yeyongerako 0.5 kati omukyala amanya eggi wano liba likoze lisuuliddwa so zino sayini tuzogerako kubanga abakyala oluusi abamu ze bakozesa okwewala okuzaala kyetuyita natural family planning abalala ze bakozesa okuba nti basobola okuzaala okufuna omwana jjukira nti waliwo abaami abalabikako omulundi gumuki mu mwezi kati kalenda y'omukyala bw'aba agimanyi bulungi asobola okulinda n'atayiminga naga nze luno lwenjagala n'akutaayiza okitegeera so kaakati sayini ezo zibayamba nnyo okumanya ekisooka sexual appetite ebeera waggulu amazzi ga wansi gabeera thin batera okufuna cramps kyetuyita ovulation pain ejjibo liba lisuulibwa lireetamu ka pain abakyala bakamamanya ne temperature etandika okgendawo ne mood ekyuka so kati ebeera kyetuyita fertility period kati eggi bwe litalaba sperm ya musajja lyo likola ki lishedingibwa then bwana ekisawo welivudde ekibadde kizaala estrogen ekitandika okukola ki okukendeera ku size estrogen n'agwa kati estrogen kasitaagwa olusula n'abaana olubadde lwezimba nga nolukola ki nga lupreparing okushading nga lulinda period ekola ki kati bwoddamu n'olwala jjukira nti twagambye nti cycle tugitemamu mirundi ebiri ennaku 14 ezisooka ennaku 14 ezikola ki ezisembayo ennaku 14 ezisooka zitegeka magi zitegeka n'abaana kufuna kulisiivinga zino okuva ku lunaku lwogenze mu period mpaka ku lunaku olw'ekkumi ezo zibanga safe days okuva ku lunaku olw'ekkumi mpaka ku lunaku olw'ekkumi n'omukaaga olw'ensonga ze twayogedde kubanga kyetuva tubala okuva ku lunaku olw'ekkumi nti sperm y'omusajja emala mu mukazi ennaku ekitono ennyo at least ennaku 3 naye esobola n'okumala ennaku 5 between 3 days to 5 days sperm y'omusajja esobola okumala mu mukyala ennaku ezo ng'erinda ekitegeeza nti omukyala waba yegasse n'omusajja ku lunaku olw'ekkumi eggi yadde lisuulibwa ku lunaku lwa 14 ebeerawo mu ng'ekoze eki ng'erinze bwe lisuulibwa pa ng'ebaka so kati senga tewabeerawo sperm omukyala n'atafuna lubuto estrogen n'agwa period endala ejja kati kino ekiseera ekisembayo phase ey'okubiri eyo okuva ku lunaku olw'ekkumi n'omukaaga mpaka lwaliddamu okulwala eyo yebeera the most stable part of the cycle of a woman bwe tugiyita yo tekyuka nti omukyala akozesa n'enkola ey'ekizaala ggumba eya nakyo basinga nnyo okugoberereza ennaku okitegedde ezo ennaku ze basinga okugoberera nti okuva bwasudde eggi
n'abala ennaku 2 nga ligenze okuva ku lunaku lwe 16 mpaka lunaku lwa 28 waiddamu okulwala ezo ennaku talisobola kufuna luki talisobola kufuna lubuto. Okay, doctor. Tulire Dr. Aspire Kigundu katumule mu katono nnyo ekitundu ekiddako era kyekigenda okusebayo kuba essimu buuza bw'olina ebizibu ne periods zo tabaawo. Okyali ku NTV tuline Dr. Aspire Kigundu twogera ku nnaku z'abakyala. Doctor, waliyo abakyala batagenda mu nsonga okuba lwazaalibwa paka lwafa? Yes, gye bali naye kibeera of course kibeera bunomu tekibeera kirungi bagamba nti batera nakufa mangu. Ekyo si kituufu. Tebafulumya bibazimbireyo munda biyitirive. Abakyala balina ekintu ekyo ekigamba nti bw'aba talabye musaayi nga gufuluma tabeera muki tabeera mulamu alowooza nti omusaayi gukuŋŋaanira munda. Tosobola kuŋŋaanira musaayi. Nabagambye nti nabaana eno nabaana y'omukyala yenkana n'ekikonde kye. Ekikonde kyo ye sayizi ya nabaana yo. Ne bwe mba nkuze. Okujjako ng'erina ebizibu birala ng'ebizimba oba ki naye nabaana yenkana ne sayizi y'ekikonde kyo. Nga teriimu mwana. Nga teriimu mwana. Nabaana banga baaluuni kasita ky'ogiteekamu kyekola ki? Kyemira. Kati nabaana tayinza kushedinga miru za 35 ez'omusaayi buli lunaku. Negukuuma muli okumala ebbanga nga toyina ng'otudde butuuza toyina ki. So kyentegeeza nti si kituufu nti omukyala asobola okubeerawo nga talabye period nga ngambe period 2 oba 3 n'asigalawo nga tali mu pain oyo abeera admitted singa omusaayi guba tegufuluma nga gukuŋŋaanira mu nnabaana. Ebiseera ebisinga abakyala baba nga tebalabye bleeding nga tolabye pain yonna tolina bleeding tekitegeeza nti omusaayi gulina gyekola ki. Kiba kitegeeza ekintu kimu nti olusu lwa nnabaana terukushedinga. Kati ekyo olusu kituzzaayoko n'emabega abaana abakyala bakozesa family planning zino ze tuyita eza progesterone only zezibiramu ebirungo bya progesterone nga empiso ya dipo eri common nnyo mu bakyala nga kano ge bateeka mu ki omukono ka implant. Kati abakyala olusu bayinza n'okumala omwaka nga takoze eki nga talabye bleeding talabye musaayi. So ekibeerawo kibeera nti olususu lwa nnabaana terweyubula. Hormone ziri bazikola okuba nti ziziiza olususu lwa nnabaana okukola ki obuteezimba n'obuteeyubula. Kyekitegeeza nti omusaayi gulina gye gukuŋŋaanira ne gubeera omwo. Ekyo tekisoboka. Sikyo nekitegeera. Kati kituzaayoko naye ku abakyala oluusi abaagala okudireyinga bana bamira akaweke. Abakyala kiri possible omanyi cycle y'omukyala menstrual cycle zibeera hormones ezikola ki zezigoverning. Era buli bwolaba cycle yo nga teri clear mpanvu omisinga olwala nnyo omanya nti hormones zo kati zikola ki tezibalance nga fejo buli mukyala bwajja n'akugamba for example omukyala najjaga ntazaala. Omukyala bw'aba ayonsa regularly buli lunaku to expecting ntajjagenda mu period. Olw'ekirungo ekyo kya prolactin kibeera waggulu kiziiza ne bwe giba myaka 2 ayinza okutuuka ekiseera n'addamu n'atandika okugenda mu period naye emyezi 6 egisooka egyo tetuba expecting akola ki genda mu period. Era bwe bakikozesa nga family planning. So kati waliwo abakyala batalina baana batayonsa naye nga tebagenda mu period bayinza oluusi ababeera n'ekirungo ekyo nga kiri waggulu. Tugenda okinoonyerezaako oluusi tubasanga balina obuzimba mu ki mutwe oba busalayo. Basobola okubawa eddagala ne bukendeera oba oluusi ne bakioperate nga kiba kimuleetera problems endala. Ekyo kimu. Abakyala balina problems ku malookooli. Mulimu abakyala balina ezo zigoyita oba thyroid ng'erina problem. Thyroid ly'eddookooli. Ne bw'oba olirabanga eryayo nga terizimbye oba eriryo oluusi liyinza okuba n'obuki n'obulabe. Tekitegeeza nti omukyala alina guno ogunene bwe guti alina ebiseera ebisinga abalina aganene tebabeera na buzibu. Naye lwaki gagejja? Just lwakuba tebalina iodine amala. Iodine bamugjawa? Iodine ava kati ennaku zino obola nti kati ennaku zino edda kyabanga common nti mu diet temwabanga munywa iodine. Abantu bafunanga nnyo agagalokooli aganene naye kati ennaku zino yafuuka poliisi omunnyo gwonna balina oguteekamu ki kibola nti amalookooli gakyabeerayo. So kyembadde ngezaako okuleeta nti amalookooli amanene si ye problem naye waliwo ababeera golaba nga gali nnomu naye nga gazaala homoni. Mukyala atuyana ayina entunnunsi zimukuba kumu omuliro mungi gumuyiikira buli kaseera. Ebiseera ebisinga ne period nga tezijja beetaaga okwetegereza. Babeera balina problem ku ddookooli. Then abalala ovary majority
abawala abato naddala bwolaba omuwala omuto oluusi yakatandika period oba ali myaka 2 awo tannaweza myaka 3 ng'asumbuyibwa period ayinza okufuna period emu n'ayisa emyezi 6 talwala bw'alwala n'abulidinga okumala emyezi bwe giti awo batera okubeera ne problem ovary ze tuyita polycystic ovary ovary zibeerako obuzimbazimba nga bungi nga buzaala hormones ezitategerekeka nnyingi ez'ekisajja nakugamba batera okuba n'obulevu edda batugamba nga bwolaba omukazi alina akalevu kakuunyolo dduke ojja kugaggawala so nabalabanga mu mmotoka ng'oyagala so temusika bulevu bw'abakazi bajja bakubira bwere kiba kitegeeza nti omukyalo oyo alina ovary zizaala hormone ez'ekisajja nnyingi omanyi hormone ezaala ne hormone ovary ezaala ne hormone z'ekisajja ezaala estrogen ez'ekikazi ezaala n'ez'ekisajja naye ez'ekisajja bwe ziyitirira zireeta obuzibu kati aba balina obuzimba ku ovary batera okufuna ebizibu mbanga gye muli nga mulina problems ezo zenjogeddeko period tezijja bwe zijja ziba heavy nnyo okuzaala kuzibu genda olaba omusawo overall seriko ki obuzibu kano wabeera n'abala abamira eddagala ery'enjawulo abali ku ddagala ery'enjawulo naye sobola okuziyiza period ne zitalabika wabeerayo n'abalala abalina issues ne stress anxiety stress bigezo sente relationships basobola okumisinga period naye abo bo tezitera kuba more than 3 months at least ebeeremu 2 bwezityo so ezo problems eziri common ezikola ki ezitera okuleeta period okubula nobeerawo extreme eri endala ey'abakyala aba bleeding ate nnyo excessive bleeding ne problem nga yasobola n'okubleeding atampeko akyusa paadi emirundi n'olunaku zibeera heavy amalamu ebbanga ddene amala wiiki emu wiiki 2 mwezi myezi mu period bano abaana bakatandika okulwala nakyogeddeko omwana waba yakatandika okulwala hormone ze zibeera tezinakwatagana batera okubleeding ennyo tuba kansolinga ne tubawa eddagala ly'omusaayi naye kasa kisukka emyezi 2 ng'akya bleeding muleete mu ddwaliro tolina omuwa eddagala eri stabilizing cycle ye n'alekerawo okukola ki naye bano abakyala bali mu period za stabilizing nga zibadde bulungi tewali buzibu n'atandika okubleedinga all of a sudden abo babeerawo obuzibu obumu obutera okulaba kisinzira naye ku myaka kijojjiddemu omukyala waba akyali muto tanaweza myaka 4 tanayingira menopause nga bleedinga ebiri common bw'aba tali family planning of course ekisookera ddala bleeding ya pregnancy bw'obanga bleedinga tusooka kunoonyereza olina olubuto lubadde lwagala kuvaamu oba luyina ebizibu otubola nga olubuto teruliimu tumanya nti olina problems endala ekisooka abamu babeera n'olusu lwa nnabaana olwo nga lunene nga balina estrogen mungi olusu lwa nnabaana luzimba nnyo olutandika okushedi nga terumala abo gye bali naddala bali abalina obuzimba buli bwenjogeddeko obuzimba buzaala estrogen mungi kati olwo olususu lwa nnabaana muyinza dukolera ki kasa tuzuula nti hormone nene tukendeza hormone olusu lwa nnabaana lukola ki abalala babeera n'ebizimba mu nnabaana ebizimba ebibleeding bitera okubeera mu lususu lwa nnabaana si bakyala bangi balina ebizimba mu nnabaana naye tebibeera munda mu lususu luno olushedi nga bibeera wabweru eyo n'okisanga nga kinene kyenkana n'omupiira naye nga talina buzibu jesobola okuba nti olubuto lukoze naye kasa ebizimba mu nnabaana bitandika kuleeta bleeding kiba kitegeeza biri mu lususu nti nabaana eno bweshedi nga tesobola kumala kubanga n'ekintu kyeyagala okugjamu ekitakola kyo ekirala abatera okubleedinga family planning zonna zoogeddeko nazo zimanyi okuleeta bleeding naye ebeera controlled ogenda mu ddwaliro ne bakuwa eddagala bleeding nekendeera senga omukyala asussizza oba kangambe omukyala yenna ali mu menopause kitegeeza omukyala yalekayo kola ki omaze emyezi nga 6 oba omwaka mulamba tolaba period egyo tuyita menopause omukyala bwatuuka mu kiseera kya menopause kino estrogen aba takyaliyo amagi gaba gaweddemu ovary eba ekuze ekaddiye emaze menopause etera okubeera mu makati w'emyaka 45 ku 55 naye abasinga piiki ebeera ku myaka 5 abasinga batera okukoma kati estrogen yo yakola ki aggweramu ddala mu mubiri estrogen kasatandika bw'aba atandikiriza wano omukyala ayingira myaka 45 awo estrogen aba atandise okukendeera batandika okukola period ziri regular aba bleedinga nnyo tebabitegeera ekyo bulaba abakyala abamu ayinza okumisinga period 3 4 n'alowooza bimaze agenda okuddamu okutegeera nga alina olubuto bw'olaba abakyala batera okufuna embuto awo makati g'emyaka 4 omanya byamukola ki byamutabukako
bagamba mbu balekerawo okulwala bwetulekerawo bwetutuuka mu menopause tutera okuwakula ebirwadde kakati ebyo bye mbadde njagala okwogerako omugaso gwa estrogen mu mukyala nti bw'oyingira mu menopause kikyoba osuubira bw'oyingira mu menopause etegeeza nti ovaries zikoze eki ovaries omugaso gwazo gugenze so tezikyazaala kirungo kya estrogen tezikyalina amagye amala gonna ogaspendinze gakoze eki nga weddewo kitera okutandikira omukyala waweza emyaka 35 amagye gatandika okukola ki kave evaayo waggulu ne kibola nti abakyala tubakubiriza bazaale at least before 35 years kasito yingira mu 35 years amagye gakendeera ate goba osigazizza gaba poor quality kibola ne chance z'okuzaala abaana abalina obulemu nyingi at 35 and above so estrogen yakendeera period nezifuuka irregular so abakyala tubakubiriza bwolaba period science ofuuka irregular oli myaka 4 mu 2 4 mu 3 funayo family planning gyobeerako mpaka bw'onoolaba period nga zigenze okumala emyezi 6 olina okutandika okumanya nti maze period zo zirina okuba nga obadde toziraba for more than 6 months egiddiringana si bino nti ate ozeemu ate emyezi 6 egiddiringana tolaba ku period awo omanya nti oyingidde mu ki menopause oleseeyo kati kasootuka mu menopause ekirungo kya estrogen kiba tikikyali mu mubiri omukyala atandika okufuna changes ezo ziraga nti estrogen takyalimu ezisooka twagambye nti ekizimba omukyala omubiri okulabika obulungi okuba nti amabeere gasigala gakyali olususu lulungi estrogen estrogen kasita agenda omukyala aba atandika okufuna symptoms ekisooka skin ekyuka batandika okufuna wrinkles abasinga bungi balaba batandika okufightinga olusi tugamba nti kizibu nnyo fightinga age kati mbasobola kujja mu ddwaliro ne munyongera ku estrogen nempona enkanyanya estrogen eno muwe obuwi alina problems so olusi tekiba kyavunaanyizibwa kugoba nkanyanya na estrogen so enkanyanya zitandika okujja obwongo bufuna changes amabeere gagwa tegakyalina fati body fat ekendera nebula ogenda okulaba nga shape ekola ki egenda ebintu ebikwatagana n'okwegatta bafuna vaginal dryness ekyo kikulu nnyo kubanga basinga obungi ekibaleeta kuba nti tebakyasobola kwegatta nabaami baabwe nti bafuna vaginal dryness nobanga secretion ziyite zikyakola ki amazzi g'ekyala tegakyaliyo so ababamu tubayamba n'obawaayo estrogen creams so that they can basobola keeping a family up of course omwami tebatera kaddiwa abaami bayingira mu kyebayita tugiyita male climacteric nti abaami bo bayingira mu kiseera kyewandiise nga menopause y'abaami kale ku myaka nga 80 n'okudda waggulu so omukyala bw'akoma emyaka 4 mu 5 olaba obuzibu obuliwo wakati awo so ebyo bikulu abakyala babitegeere ebirala ebizibu ebitera okubeerawo nti of course balekayo okulwala period baba balina kimanya nti period zigenda kudda batandika okufuna emotions estrogen yayamba omukyala okuba nti no ali emotionally stable batandika okufuuka irritable abakadde abo otera obbalaba abakyala banyiiga mangu bayombayomba beerondalonda tebeebaka bafuna insomnia tebafuna tulo ebyo nabyo biraga nti estrogen yakoze ekyo attention ebula memory ebula baba tebakyajjukira bulungi so omukyala alina okwetegekera ekiseera ekyo ekisinga ekirala obukulu abakyala kye balina okumanya nti estrogen ayamba amagumba g'omukazi estrogen yakuuma amagumba g'omukazi nga magumu gali strong kubanga ayamba okuleeta calcium n'abeera mu magumba kati estrogen bwakendeera abakyala batandika sabayingira menopause batandika okomplaininga wano wannuma omugongo gunnuma wano wannuma kiba kitegeeza nti bafunye amagumba gatandise okufuuka amanafu tegakyalina calcium amala tukiyita osteoporosis nti gafuuka nga kisosonkole ekyajjinze bwe ntera okugayita ekitegeeza nti abakyala abali mu menopause bafuna nnyo obuzibu nti mulina obeegendereza nti we babeera mulina okukyusa environment babeera tewali madaala tewaseerera abatakyalina genda mu nnimiro okulima kasita agwa yetera okuba enkomerero yaabwe bamenyeka bafuna fractures bakutuka amagumba so oba olina obeegendereza kasa batuuka mu kiseera ekyo abalina bamaama baabwe abali eyo abayingira menopause
manye environment gye babeeramu kubanga ekigo ekitono kyonna bakutuka bukutusima ki magumba kati kirabika obuzibu bwa menopause bungi obuzibu bwa menopause bungi olinayo akakodyo komanyi akayinza okuyamba omukyala naprolongingako yes tutera okuba advising abakyala bukasa batandika okutuuka nina ebira byesoogeddeeko byembadde njagala okukoonako estrogen bw'aba taliiwo byaleeta ebizibu bye tusanga ebirala ebiriwo nti estrogen yayamba amasavu g'omusaayi okuba nti si mangi gye tuyita bad cholesterol amasavu g'omusaayi agamabi estrogen agakwata n'abantu agakola ki agajja mu system kati bw'aba taliiwo batandika okufuna amasavu g'omusaayi galinnya ne batandika okufuna pressure batandika okufuna stroke batandika okufuna diabetes batandika okufuna heart problems zonna ziba common kabukulu asomba so ebyo n'abantu balina obatwala mu ddwaliro abantu batuddeyo ne bamama baabwe tebasobola batwale for check ups ezo olina omutwala bamukebere pressure sukaali amasavu g'omusaayi ekirala ekitera okuba common nti bafuna olaba omukyala yenna yalekayo okulwala na bleeding nkera yambala engatto genda muki muddwaliro ng'amaze emyaka gye ng'ebiri ta bleeding nazuuka nga bleeding ekyo njagala nkiddemu kubanga tufuna nnyo ebizibu ebyo omukyala yenna eyalekayo okulwala emyaka oba 10 oba 5 oba 4 emabega nga talaba bleeding n'olabayo ne bweba drop ey'omusaayi enkera yambala engatto mutwale ki mu ddwaliro kubanga ebiseera ebisinga babeera ne kansa w'olusu lwa nnabaana oba babeera ne ze tuyita polyps mulimu ebintu ebikula mu lusu lwa nnabaana oba kansa w'omumwa gwa nnabaana so twayagala nnyo kasaba bleeding amangu tunoonyereze lwaki bakoze eki kagenda ku bleeding ate kibaleeta ebiseera ebisinga alaga bleeding ejja n'agamba kirabika obangizize ne babivaako najja nga wayisa emyaka 2 oba 3 ena so bleeding ng'oli mu myaka egyo teri nnomo so ekimadde njagala okwogera ku menopause so engeri gyo kali akakodyo koyogeddeko gye tuba advising okuba nti bakola exercise abakyala balina omugejjo oba abanene abasusa kilo 8 bw'oyingira mu menopause ng'olina kilo 8 n'okudda waggulu obeera risk ku pressure obeera risk ku sukaali obeera risk ku cancer wannabaana so omukyala yenna yandigezezaako okulaba nti tayingira mu menopause nga munene tukole nnyo exercise kyekisinga obukulu ne diet ate tolinda ng'osemberedde ng'okyali mugumu kiyambako n'okugumya amagumba gaabwe ne babeera nga tegabatawaanya nnyo abakola exercise batambula arthritis aba mutono ogambye diet balina okulya diet usually twogera ku becoming a more of a vegetarian olulimi olwangu lyakyusa odde kusinga kubibala oba greens ebintu ebya green byonna osaleko ebintu byonna ebiva mu bisolo osale weight ogende ku regular check balina okugenda mu ddwaliro every 6 months okulaba omusawo akebere ku mutima akebere ku magumba akebere ku nnabaana akebere mu masavu g'omusaayi every 6 months okay akadde kagenda katugwako katukwate amasimu ngero ganaabeera 5 gokka hello essimu waaki mukwano twongere ku ddoboozi waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu kale bambi naawe webale wangi nina mukwano gwange kale yasooka kugenda mu period namala yasooka nakola ki yagenda mu period namala apuli katina olubuto ate nerukaamu kati weyaddamu amaze omwaka mulanga n'ekitundu kyagenda mu periods okuva olubuto lwe lwavaamu okuva olubuto lwavaamu takozesa any family control method takozesangako olubuto lwe lwali lusooka olubuto lwe lwali lusooka nange nina kati olubuto lwabye tetubiwulidde ebisembayo mukwano essimu teri very clear omulala hello
Wanji kendeeza eddoboozi ku TV. Eddoboozi ku TV likendeeze nga tebannakuggyako. Omulala? Hello. Mumalamu amaanyi okukwata essimu zammwe ate nga mukeera ozikuba. Hello. Wanji? Twasize bulungi wasize otya? Kale ssebo. Myaka ana? nayo agenda mu period yakugamba agenda mu period naye omwana yabula yasooka nagalako omwana omu nga tanagenda bulaaya kati okomawo omwana yabula Ku myaka ana gy'alina? Right now naye nga periods azigendamu? yatugamba azigendamu era nayo gyamiisinga naye simanyi tugenda bakikole batya kubanga she has not gone maybe to medical persons before, naye kati simanyi kituiza kukola kusaba Dr. Spire. Okay. Kale ssebo. Omulala? Hello. Hi. Hello. Wanji? Ndikwa TV. Now even clear. Yeah, this is we are calling from Mobile. Yes. I want to talk to the doctor why some women close menopause 45 years. They do what? Some women, if I say close menopause, as I started 40 for making 45. Yeah, I just want to know that. Okay. Akade tulina katono sote tujja twala masimu mangi. Bakyala bambanguwa as early as is it 30-35? Twagambye nti average omukyala gye bagenda menopause wano mu Uganda bikyuka mu nsi endala naye average ebeera wakati w'emyaka 45 na 55 abasinga peak ebeera ku 50. Okay. Naye mulimu variations nti mulimu abakyala abagendamu a little bit alinga ku 40 nga kiri genetic kiva ku family. Nagambye nti kikulu nnyo okumanya maamawo gundi yali yayingira ddi menopause yatandika ddi periods kuba kyekuusaako n'abaana abawala batera okufollowinga naye senga omukyala losing periods ale myaka 3, 2 n'atalwala okumala okumpi omwaka myezi 6 n'okudda waggulu wabeerawo problem. Ebiseera bisinga ebeera kye tuyita primary ovarian failure. Ovary erekeraawo neba nga tekyakola ki nekyakola. So abakyala abo nabo gye bali si bangi nnyo nabo gye bali tubalabulisobera bawala bato kiba kizibu. Ovary wesangibwa nga tekyakola tekyazaala magi tekyazaala homoni biseera bisinga omukyala tumuadvisinga bw'aba akyagala omwana n'afuna egg donor n'afuna omuntu amuwa eggi n'alyoka azaala naye nga problemu zaabwe zitandika ale abasobola oddikulizamu ye afuna eggi ne bafuna n'espaamu y'omusajja n'akola omwana uterasi ebannamu eba ekola. So abo be bakyala betusindika ku IVF. Then waliwo abakyala ebalongoosa ne bamugyamu ovary olw'ebizibu ebiki ebyenjawulo abo oba omasindise menopause ale nti olugyamu ovary oyo aba agenze menopause. Naye bano batalongoosangako oba ki usually ebiseera bisinga abo bo baba beetaaga okunoonyerezaako tukola hormone tests ne tulaba ovary tezikyakola nityoka tubawa advice ne tubawa ne hormone support ezo za estrogen. Kati ate ono kuba tugambye yafunako miscarriage yali mwana asooka ne luvaamu omukyala oyo story ye of course abadde clear naye kyempulidde nti afuna periods azifuna naye mwaka agambye kumala kati mwaka nedda afuna naye olubuto lukyaganye. Kati kifuujo sijja kifaananako n'ekyono omulala asembyeyo agambye nti ono ow'emyaka 4 naye afuna periods naye takola ki naye ate ono yalabika mutooko ono ye mutooko enjawulo ya age. Kati nagambye nti omukyala kasobola ba periods zo nga zijja kasobola ba periods zijja buli mwezi tezikyuka nnyo tomisinga oluusi omusayigu
bwe bwa bulijjo kiba kitegeeza nti oval ekyakola most likely n'amagi gaba gakyakola ki gakyavaayo. So awo omukyala aba yeetaaga okujja n'agenda oba n'alaba omusawo gwe bayita gynecologist ne bamukola hormone assessment, bamuggyako hormones ne balaba oba ovaries kyakola bulungi. Naye most likely ebiseera ebisinga omuwala omuto bw'aba nga tamisinga period nga tafuna lubuto ziba nseke. 8 ku 10 ziba nseke. So beetaaga okugenda bakola test z'enseke ne balaba zino okuba zaazibikira. Kyekimu n'ono ow'emyaka 4 era naye yeetaaga assessment eyo bulungi aleme kubeera eyo emyaka gigenda. Ali myaka 4 okyayagala omwana okyakola ki? Genda banoonyereze bakubuulire. Problem y'abakyala gye balina nti tebaagala kujja mu malwaliro. Then danger ndaje tulina nti tulina abana abasawo Abaganda, tulina abantu abalimbalimba abakyala bakadomola kozesaako kana emyaka gikola ki gigenda. So omukyala yenna bw'obanga omaze omwaka mulamba onoonyeza omwana oba olina problem after 1 year nga tolaba tofunye help, genda olaba abasawo bana abakyala bakusheking. Ekisinga obukulu kwe kubuulira nti problem ekola ki eri wano. Wamala okubuulira nti problem eri wano ebiddirira biba easier. Either ayinza okugamba tekijja kusoboka oba kinaasoboka kiri expensive oba tukole bwe tuti n'omanya naye kubeera mu nzikiza n'otandika okukozesa kano nakali sikyabuvunanyizibwa. Then bagenda okujja ewaffe nga bali myaka 4 genda okebera amagi ekizibu kyayongera okusajja ate muli. So mbakubiriza mufune spirit egenda mu malwaliro. Amasimu mayitirivu nsonyiwe tetukutema nkikoze byokuyiga tubadde na bingi ate nga akadde kagwayo naye ng'osobola okukubira Dr. Spire n'omubuuza butereevu ajja kuba asobola okwanukula oba okukuyamba mu kizibu ky'ennamba ye mugiwandiike. Funa ka pen katikati 078 2 10 45 96 078 2 10 45 96 oba 0782 10 45 96 mukubire muwayemu butereevu. Tuddemu enkya that is Eid tuyinza obutabaawo. Yes naye nga tubagaliza Eid ennungi, Eid Mubarak, mwebale nnyo okusiiba. Katusabe ekizibu kyaffe kibe mu kwebyo Allah by'anaaba akkiriza. Mubere bulungi. Bye bye.